ng'eggwanga libadde mu kujaguza olunaku lw'abasomesa mu bikujjuko ebitegekeddwa ku kisaawe kya cricket e Lugogo. Bangi ku basomesa betwogeddeko nabo balaze nga bwe batannatuuka ku mulamwa gw'olunaku lw'abasomesa ogubadde kukussa ekitiibwa mu basomesa n'okutumbula embeera mwe bakolera. Mu kulondoola ensonga eno tutuuseeko mu gamu ku masomero ga gavumenti ewasuubira okuba nti we wandibadde wannyikira omulamwa gw'omwaka guno. Wabula kitubuuseeko okusanga ng'ebisinga bikoma ku kwogerwa nga tebiteekwa mu nkola. Tetunaba kufuna misaala gyaffe kati awo simanyi bwe tuyinza kujaguza lunaku olwo nga tetuli baki basanyufu. Abasomesa be tusobodde okwogerako nabo balombojjezza embeera mwe bayita okulaba nga baweereza eggwanga. Kintu Aaron nga ye mumyuka waakulira essomero lya St. Kizito Kisozi Primary School erisangibwa e Buddo ategeezezza nga bwe bakyalina ekizibu n'ebifo mwe basomeseza abaana ng'ebibiina ebisinga bijjudde enfuufu ekiviirako n'abaana okukwatibwa envunza nga n'ebirala bikutte mu mbinabina byagamba nti bya bulabe eri abasomesa be n'abaana. Ebizimbe byaffe bitukaddiyeeko kubanga birudde nga tebiddaabirizibwa. First of all, tuyina n'ebibiina ebirimu enfuufu nga si bisimeetinge. Abaana baffe balumwa envunza kubanga ebibiina ebimu si bisimeetinge. Tebaba bayonjo. Enfuufu eyo tugezaako okuteekamu amazzi ne tukola ki naye era omwana asaana n'asomera ewantu ewasanyusa n'obwongo bwe bweggula. Kintu annyonnyodde nti n'embeera mwe basomeseza abaana ekyali mbi ng'ebyokulya byakuwammanta ekiviirako abaana okusoma ng'embuto zibali ku mugongo. N'abaana baffe bandiridde ekyemisana naye lwakuba sirowooza nti ekyo gavumenti esobola okukiyingiramu kuba abaana baffe era banywa kikopo kya buugi. Wabula embeera ey'ekika kino esinga kuba mu masomero ga gavumenti omuli enteekateeka ya Bonna Basome, ekintu ekizingamizza ebyenjigiriza n'okuviirako abaana okuva mu ssomero ssaako n'abasomesa okunoonya emirimu emirala. Abasomesa bangi mu ggwanga bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo okugeza nga mu by'ensasula, ebikozesebwa by'essomero n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Abaffe ddala kigwanidde okujaguza olunaku lw'abasomesa ng'ate bangi embeera yaabwe teyeeyagaza? Ku lwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.